Wano awandiise n'agamba ate okugema ababbi mu nnimiro. Funa bino wammanga, ogenda kunfunira omwetango, onfunire eggi ezzize, onfunire akatanga. Mutanga mubutegeera buno twalinga tutera okuzanyisa binasamba, twalinga tukozesa okubeera nga tusamba. Akatanga ako bw'obeera ng'obadde okafunye, ne bino by'owulidde ebisatu, ngambye omwetango, eggi ezzize, nkoko terimamidde, then akatanga. Bw'obifuna osobola okwongerezaako n'ofuna n'evvu naye n'olifuna. Genda mu nnimiro yo nga bwe nandigambye wakati w'ennimiro, simawo ekinnya, enkumbi simawo kaakanya, bikwate biteekewo. Abiteekamu njagala ofukamire wansi ku kinnya ekyo, otandike okubeera ng'olaamiriza. Sooka weeyanjulire amannya ag'obutonde nti nze gundi egitera ekika bw'ekitatu, wange gundi egitera ekika bw'ekitamu, wange gundi egitera ekika bw'ekityo. Amannya ag'obutonde bajjajjange, lubaale w'ekika. Nkwoye okubeera nga nzibwa, era buli abadde anziba njagala akome olunaku olwaleero. Gye wajja ku ennimiro yange eno abeere ng'atiisibwa, akomenga bukomi eri, abeera nga teyeeyongera kutuuka wano, akomenga bukomi eri, abeere ng'atiisibwa, yeeyongereyo agende. Weeyongere mu maaso ng'obikuttemu n'emikono gyo ebintu ebyo by'ofunye. Laamiriza ogambe nti guno nga bwe guli omwetango, njagala gutangire ababbi bonna okubeera nga bajja okunziba. Lino nga bwe liri eggi ezzize, nti lino nga bwe liri eggi ezzize, njagala liziize ababbi bonna okubeera nga bajja okunziba. Era osembeyo n'akatanga. Kano nga bwe kali akatanga, njagala katangire ababbi bonna okubeera nga bajja okunziba. Ziikawo bulungi, tambula ogende tutuuna mabega, ate bw'olaba tujja ntambyese muto ompya nkwanyiriza era nkulabula eri abafiiragira mu akawunti yange. Weegenjereza registration kyo guba omutwalo gumu oba ng'ofunye ng'ozze mu WhatsApp yange weewandiisa.